Banka erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku milioni 10. Okay, Pale FM ekula ali omuntu wa bulijjo ne banafa ba MTN atayina line ye MTN gwe simanyi kati data ngeri gyo okikolamu atayina line ye MTN mu simu yo gwe simanyi data okikola otya obeerawo otya mazima ddala nga tuyina line ya MTN kubanga MTN ekuwa n'eddakiika ezikuba ku Airtel ezikuba ku mikutu emirala egyaki gyonna MTN ziddakiika ezikuwa ng'okuba wonna ne wecca gwako wessimu n'ogivaako buvi n'obagamba MTN airtime wamwe mu mutwale nga yeggwakuba MTN mpola mu mbeera yonna mukize mbategeeze wakati nga tukyali mu Middle East wakati nga situite y'amaanyi ennyo weeri mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala kankutegeze bano bagamba ba Royal Healers bagamba mbeera yonna nti leero lwakutaano Sheikh Ismail akutegeza kugamba nti waali genda omulabe leero okwogera naye leero kwa bwereere okumwebuzaako obulwadde bwonna free of charge today. Banafa ba Royal Healers bagamba balina amajani aga azima agajjanjaba arusas abalina prostate ng'ofuuyisa buli kaseera. Bano banafe aba Royal Healers bagamba nti genda ogule amajani ago. Nze kino kyenkusigirira nkugambye nange kennyini kino be nange naganywako genda onone amajani nsiiba buli kisiibo kyonna mu mbeera yonna abalina prostate ofuuyisa buli kaseera susu g'ofuuyisa taggwayo olumizibwa ng'ofuuyisa oluusi ofuuyisa biwunya olina obutulututtu munange mu bitundu byesijja kulaba nti ate empisa wano takula buli kaseera genda bakuwe amajani aga azima amagulu gakuluma mugongo gukuluma ate mu abaami mulina okwekira enzinga n'amajani aga azima gano gakola nnyo ku ndwadde ez'omubiri munda naddala endwadde eziri mu mubiri munda endwadde z'omusaayi munda mu mbeera yonna bagamba nti abalina sukaali leero waali mugende abalina pressure leero genda osale ejjuma omale ogendewo waali abalina ebizimba aniye bagamba nti aniye awonera ddala bano aba Royal Healers mu mbeera yonna bagamba nti gwe omwami leero nkuleetera kye bayita Royal Honey kabisi guno mubisi gwennyini onuuna munuune bano baleese baaba yaleese kabisi oteeka buteesi ku jiiko n'onuuna onuuna munuunyi kabisi mubisi gwennyini ne bagamba nti gwe abasajja bokka omukyala tonuuna omusajja yekka abasajja abaagala okubeera n'embavu mu nsonga ziri ze mutegedde bagamba yeggwe abanuuna kana akabisi teeka mu mmotoka yo teeka mu dining yo bajja kubuuza akabisi kyako anti mubisi gwennyini kumbe gwamanye ekyama kyo tukooye okugaaya ebikaawa ono yaleese mubisi guwoomera ddala nga mubisi gwennyini wabula gamba nti gwe abasajja okitegedde era gambye leero waali genda omwebuuzeeko mu nsonga zonna Dokita waali ne Sheikh Kati ne Sheikh Hayati Takia waali olina bulwadde kibona ne weesiyogedde genda omwebuuzeeko n'eddagala weeriri gwe ne omwebuuzaako n'otagula nti obadde ozze kulaba weebali olunaku olwaleero bali abakulamya n'embeera oti ku mafuta ga Lubis Kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 bakubire kuzina namba zisimu bagamba ze namba zaabwe zokka ate bagamba balina branch eri emu yokka wano eri wano ku Namirembe Road 079 9 14 09 nze njikuwadde 0749 96 1409 oba MTN 0779 95 92 45 bebannaffe aba Royal Healers bagamba nti balina ebika biddagala byonna ebyenjawulo mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. SH Family Hardware abasangibwa kukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nuru wane Wakiso batunda buli kika ky'ebizimbisibwa kyonna ku bbeeyi rayisi bagamba nti bya plumbing okusuubuza sementi babikola byonna n'okumutuusa ku sayiti byonna bagamba nti babikola emisumaali tanka emitayimbwa sengenge amataala osobola okusona nabo sente zoteekayo mpola akasenteko mukwano munange kasito woweza akasente ebintu byeweetaaga nga babitwala ku sayiti ogenda okulaba nti mukwano ozimba bakubire ku simu 0789 74 55 54 oba 0700 34
54 bebannaffe aba SH Family Hardware mu mbeera yonna aba Moods Management Services bagamba tebasangibwa ne Bukoto ku Kamule building opposite ne Bukoto White Flats bebo kabazo okulaba nti mnange bakujja ku stress y'abapangisa bagamba nti okoyo okulaba nti weezuba n'abapangisa bagamba mukwano kigenda bajja kulaba nti ate bakuyamba bajja kulaba nti ate mukwano bakuyambako bakuwa sente bo ne basolooza ennyumba bakuwa sente bo ennyumba ne basolooza gwe n'osigala kulya buli sente zo wazimba wamala leka bo baboneebone leka bo bakujjemu bakuwe sente mukwano bo basolooze mpolampola olina apartments olina arcade olina nyumba z'abapangisa genda bo bakujjemu sente bakuwe ate ggwe olye buli bo babanje bakubire ku simu 0759 73 05 97 oba 0778 51 25 53 eri mu mannya eri bebanafu aba Moods Management Services Limited ati mbadde nkutte ekirango kya Paalo kusonda sokodde wano gwasembayo kirango gwe banafu aba Ship With Us beboka aboba weesiga okusabaliza ebintu ebyamaguzi byonna birina okuva munda mu ggwanga erya China nga bijja wano munda mu ggwanga erya Uganda bagamba nti munaku 17 zokka ebitubeera munange bituuse wano e Mombasa Kenya ate munange munaku 3 nga biri wano munda mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala bagala kuleeta container number oba kwegatta mu group mwegatte gwatawiza container basobola bateeka mu kibayita groupage mujjuza container ne babaleetera ebintu byammwe bakuyambako clearing emisolo byonna okulambuza obutale bakuyambako kola clearing ne forwarding omusuguzi obitegeera basange wano ku Master Plaza ku mayiro wano ogwokubiri room number S13 okulira na Victoria Mall oba kubira Yusuf ku simu 0701 46 16 9 okitegedde mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala bagamba beera ng'ate nno omukwano obanoonya mpola kakati njagala tusonde ku ssente njagala mumpe ku ssente nga sinaba kulaba nti ate mbazayo mu ddwaniro tusooke tusonde ku ssente baganda bange tusiime siima ku Paalo gambe nti eno sadaka nkitereddeyo Paalo mwe bali kutuweereza Paalo mbateereddeyo tuzime masjidi Jamba nti Paalo mwe bali kutuweereza aba sports mukola abaddawa ne mukola bakino be tiimu Gaza ne mukola mwenna tubasiimye ng'otuwa kyonna ky'otuwa tusobole okukwatira wamu tuzime masjidi Jamba ku simu 0777 11 7 23 0777 tuwe kyonna ky'otuwa 2 5 omutwalo 10 akakadde byonna tuwe 0777 11 79 23 eyo nerimanya Gasozi Mohamed Haruna ate Airtel nga kwagala okulaba nti ate mukwano oteeka 0706 74 7 0706 74 60 70 eyo nerimanya Gapal of Africa Radio tokyeyo kyonna mukwano kyobeera osobodde ate tulabe kiki ekiddako mpolampola mu mbeera yonna kakati njengenda kugendako mu Uganda mu ssaawa yaffe ey'okubiri njagadde nsooke nkuwe kino tukimalirize abasajja Mujitaba bamufuna batya ne Trump bamufuna batya wano saagala ogambe nti Iran saagala mwewaane nnyo nti America ye yasaba ceasefire nedda yaddenga bano bonna bali beetaaga ceasefire naye nkugambye gali amawanga asatu Turkey Pakistan n'eggwanga erya Misiri be baleeta bino ebya ceasefire okubiteekamu nnyo engalo yes America yali egyetaaga naye nga era niwe yandiganye era America yandisigadde erwana America niwe yandiganye era yandisigadde erwana kati bano abasajja bombi abakulembeze w'eggwanga eri America Trump ne Mujitaba Supreme Leader ow'eggwanga erya Iran bonna basalawo tebeegula bonna tekuli yeegula oli super power mu America era amaanyi ge ye ageesiga
wakati nga amaze okulaba nti atateeke ayinsi ku bunkenke wakati nga Mujitaba abataddemu omusumaali abagamba mu mbeera yonna yonna muleete ne China abeerewo bantu mmwe sibeesiga muleete China abeerewo ne beekyangacyangamu n'oluvannyuma ne bakkiriza okukakkana nga kale China ajje era bino byonna mbikugamba China ali red and steady okubeera naye ku ttebo nga bakkaanya abeerewo ng'omujulizi naye China egambye bano abasajja Abaisirayiri n'abasajja ab'e Turkey abasajja aba Misiri n'abasajja ab'e Pakistan n'omusajja Amerika nti mugambe Amerika Mujitaba teyandikiriza naye mugamba abeerewo amazima mumugambe Mujitaba mugambe Trump ku luno babeere b'amazima mumugambe abeerewo amazima ku mulundi guno kubanga webigaana ku luno luli mwakitukola Amerika yabakuba sumagiza Amerika yabalagirako bwereere mu mbeera yonna yonna yabalagira bwereere baali bakuteesa ku Mande yabakuba lwa mukaaga muganda wange ampuliriza nebattira omunene Khamenei Ayatollah n'emugjawo n'emutwala okitegeera kakati tulinze tuli mu kulaba naye Mujitaba naye enkya yaleero afulumiza message abagambye Irani yijja kujja naye erina akakwakulizo kebawadde bulijjo ng'ebibagamba ampuliriza muganda wange ali ku Pearl of Africa Radio bulijjo ng'ebibagamba ebagamba bannange ceasefire gye twakola omukulu ye nga akyalwana ye temusobola kumugambako abawadde obubaka abagambye naye tetwagala lutalo Mujitaba Khamenei abategezeza bagamba mugenda kuteesa yadde nga tetunnajja naye tujja kumala tuteese we mubanga ebbanga limalanga mukkiriza ffe bye twayogerako kubanga Trump gwe kennyini twakugamba ne mutugambira ddala nti ye kale wabula ekyenkizo kye tulabye nti Trump yali ayogera nga Netanyahu tamutegeeza era byebimu ku binyiiza Benjamin Netanyahu lwaki tebaamuteeka mu zino nga boogerezeganya ekiro Pakistan Turkey Misiri Amerika lwaki temwamuteekamu nti Iran agambye bwati era twategeddeko nti akadde ako Trump akwata essimu agikubira Netanyahu amutegeeza Netanyahu amugamba gwe ssebo muli mu kukaanya nze nga sibiriimu Trump amugamba byonna bye twesuubiza tugenda kubituukiriza ulira jjukira abasajja bajja mu Irani nga baagala regime change era Netanyahu yagiremeddeko nga baagala regime change nga baagala uranium n'amafuta ezimu ku nsonga ezo eziri meja ezabaleeta ze baali baagala kakati Trump agamba Benjamin nti tugenda byonna mbibagambye tugenda kubikola byonna kakati ono agenda okukigwamu ng'ate ye tebaamuyita era mu meeting ze bamiitinga ono Benjamin tabigenda nnyo bonna amawanga gonna agasinga gakkiriza ceasefire illa Isirayiri okujjako Isirayiri kati Mujitaba abagambye baganda bange we did not seek war and we do not want it tetusabanga ku lutalo era tetulwagala tubasaba bye tukkaanyaako byonna tubiteekese mu nkola wakati nga security eri gguluggulu nga security y'amaanyi nnyo mu bwengula ku mazzi ne ku lukalu
mu Middle East eri bali abalala bano bakwiti bani bonna nabo yadde banga bagala ceasefire bavudde bagambye nti ati wakyali bibazuka bikuba kati bagamba tuli free kati tuli free era n'ennyonyi zitambula okusinziira ku schedule yaabwe gye balina General w'eggwanga erya Iran Kerami era naye avuddeyo n'ategeeza n'agamba wakati nga mugenda kwogera wakati nga mugenda kwogera basajja mmwe abategeeza abagamba nti the geography of Iran is a prison and swamp for any land aggressor. Kitegeeza nti okuyingira mu bwengula oba ku lukalu lw'eggwanga erya Iran kijja kubabeerera kizibu. The ground units of the armed forces of the Islamic Republic of Iran have established security belt. Bakoze security ey'amaanyi. Kino bakimanyi. Kino ekigenda okuva mu nteeseganya balinga abakimanyi. Bano abasajja banaateesa. Kakati wuliriza. Omusajja ono Iran ono saagala mwewaane nnyo. Tiimu Iran mbalaba mu message muno. Nedda mwewaane kitono. Saagala mwerabire nti mudiiringa na musajja super power Omumerika omubazi. Ojja kwebuuza lwaki ono omusajja nga yakwezinzeeko Omumerika. Weebuuze lwaki bano abasajja Abayiraani basoose ne bagamba nedda ffe twagala kumaliriza lutalo. Wuliriza we bayinza okkubira omusajja Omuyiraani. Iraani wano naawonawo. Wuliriza ekituli Iraani Amerika kyerengedde oba oli awo ng'eyizo kikozesa kuba woolwananga n'omuntu kati gwe kiwuliriza oba lutalo lwa bigambo kati nze akigamba tuli ba byantalo oba lutalo lwa bigambo oba lwa ŋŋumi ng'omuntu oyo okimanyi nti alina ebyafaayo ebyokulwana nti omuntu oyo omumanyi nti mu kulwana yeekansa olwana naggolola akusanze ku street toyina kumuwa sipeesi. Okitegeera wookwata ennyindo n'akugamba nta togita paka ng'akoze ekyoyagala era omubuuze nti golola onaddamu okutumanyiira kubanga wooteera golola bwoti agenda kukukuba kubanga mulwanyi. Kaakati Iran ebadde ngezi nnyo wali emabega ng'ebagamba tetwagala ceasefire twagala lutalo luggwe. Awo Iran oba oli awo yandibadde anywerereza ddala. Awo yandibadde aweerereza ddala n'anywereza ddala. Ngana nge producer wange Hassan ogamba otya mukwano. Kakati wabula njagala tuteekeyo amaaso gaffe abiri Omumerika ono muteekewo amaaso aga. Iran mwakkiriza ceasefire ya weeks 2. Ceasefire ya weeks 2 kale it shall be your eyes to see. Omanya abamu bagamba Yusufu oshudia kati wuliriza amazima. Nkugambye omulabewo wookwata bwotyo America super power nsi y'amaanyi. Yes byerina mu birina Russia ebirina America byerina naye ye super power. Kitegeeza wobadde okutta Omumerika obadde toyina kuta. Okitegeera obadde toyina kuta. Lwaki Iran yatadde ekigoye? Lwaki Iran yatadde ennyindo ya Amerika? Tutunudde tulabe oba oli awo omusajja wano omuntu wasaba ceasefire either aba olutalo oba omuwangudde indirect
Irani wawangudde tetumanyi kubanga tebinnaggwa. Tu abaddayo mabega kwetegereza yeseekinge kubanga kiri ku byafaayo nti Amerika yajja mu Middle East nga teyeteekedde luno lutalo. Ekyo naawe okimanyi. Yalubalira ennaku 4 wiiki emu lwatwala paka mwezi mulamba. Watyanga Amerika yasaba ceasefire addeyo yeseekinge ng'ategedde nti ne mu bwengula nawo muwanguliddewo gwo mu Irani we yali atera okukubira kuba wakubye emabega ennyonyi ze emabega wazikubye gwe Irani wazikubye Irani yazikubye ennyonyi. Kati Amerika addeko emabega asinziira akomewo ceasefire weegaana badda mu ddwaniro. Trump omwerabidde. What are you? Kati gwagamba nti byawedde tebinnaba. Eno Irani yeegamba musooke mumalirize wali olutalo. Amerika yasabye ceasefire ne Trump omanyi naye yeekyanga enkya n'eggulu. Abange ceasefire yasabiddwa kusooka kwetereeza kubanga ze zimu ku nsonga lwaki ceasefire esabwa. Baddemu babaze kati tulinze kinaava mu ceasefire. Abasajja ensonga baziteeka ku tebo era nakugambye ensonga ebaziwereza omusajja America Trump yasooka ne yeecwancwana n'amala n'azikkiriza. Abange baagala kukenenya kibe ndusu. Remember Irani oyina abalabe abakwetoolodde era information gye tulina ensi zonna ezisinga ezeetoolodde eggwanga erya Irani zaagala Irani ono aveewo. Netanyahu abadde amaze okuteeka ensi ezisinga Middle East mu nkwawa. Abadde amaze okuziteeka mu nkwawa illa Irani okujjako Irani nga yeegaanye nga Irani eriggumite era bamaze ebbanga nga baagala okukuba eggwanga erya Irani ne Irani nayo however naye emaze ebbanga ddene ng'erimirira eyagala okukuba ku musajja Omuyisirayiri. Kano ke kaseera bonna baddeyo mu ddwaniro. Waliwo yambuuziza n'aŋŋamba nti wamma Amerika esobola okuleka Isirayiri mu lutalo n'etambula n'egenda. Why not? Amerika okuswala Amerika era wabanga olutalo lwabadde lumukeese tagenda kudda. Ono Trump ono mu Amerika wabanga olutalo lwabadde lumukeese ono Amerika Isirayiri kaaba tajja kudda. Kalkanteze bannaffe aba King Fahad Islamic Primary School wano e Busega lisomero ly'obusiraamu erisinga omusingi mu kusomesa eddiini Quran kw'ossa n'oluzungu. King Fahad Primary School lirudde nga lyekensa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Balina ba sheikh abalungi ennyo. Sheikh Swaibu Sentomero waali ne Sheikh Muhammad Lunano bonna weebali mubamanyi bulungi nnyo. Mu kaseera kano bakugamba bakujjukiza nti bagamba nti ebisale byasaliddwako abaddawo akamu mu emitwalo 2 ow'ekisulo kati ow'emitwalo 8 gyokka. Abaddawa emitwalo 78 owadde kati ow'emitwalo 4 gyokka. Twala omwana asome Qur'an tahfidhu weeri. Baina secondary King Fahad Islamic Institute bali wano Busega. Omwana asomera mu Kampala n'asoma oluzungu n'asoma eddiini n'akwata ne Qur'ani. Bahafidhu weebali. Tahfidhu yabagamba nti ya mitwalo 5 gyokka. Bano sente bazigambira osaate ate nedda. Bano bagambirawo mwalaali ku sente entono nnyo ddala. Ebakusaba ensanvu ng'otuuse bagambe Pal FM yatugamba mwagamba 5 tahfidhu. Balina ne secondary byegambye primary ne secondary byonna weebiri. Ate beeri kumpi mpiko tebeeri wala. Okitegedde? Kubira headmaster wa primary ku 0702 56 07 owa secondary ku 0754 70 91 94. Okitegedde muganda wange ampuliriza ali ku Pal FM Uganda Halal Bureau ekitongole kya Uganda Halal Bureau nga kivunaanyizibwa ku kwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu oba biri halali oba biri haramu.
bagamba nti gwalina kampani ye nalina twala munange kampani yo giwandiise basobole okulaba nti ate mukwano bagitikako akabonero ka halaali obanga kaliko halaali obanga kaliko haramu wekabaako haramu eyo teba halaali byuro wekubala olaba omanya bafeeri bangi tebanya na luwalabu kati bo kifo kyowandika halaali bawandika haramu wosangako halaali eyo yaba halaali byuro ekyokulya oba ekyokunywa twalagula mu dduuka wonna wonna genda wali ku Saapolo Kaggwa owandise kampani yo katikati ku ploti 2 Dairy Gardens oba kuba ku simu 0758 52 00 11. Bannaffe aba Baraka Junior School Management ya Baraka Junior School ekutegeze kugamba nti bano bakwasa ne Qur'an ku mwoyo basangibwa wano Mpigi bagamba atwala omwana munnanga asome twala omwana mukwano muwandise mpola mpola mu mbeera yonna yonna kuva ku nasiba ku kibiina eky'omukaaga omwana avayo munange byonna byonna abirina basangibwa wano mu Mpigi Town Council e Bukakala kulidda embaali abasomesa batendeke ddala we bali ku mitendera gyonna gyonna endabira y'abaana n'endya y'abaana nnungi nnyo nnyini ddala yanguwa munnange wandise omwana wo bakwere ku 0707 nkaaga 3908 oba 0703 21 66 31 mu mbeera yonna yonna mbeera nga ate nno omukwano obeekwata mu ngeri emu oba endala kakati wuliriza abadde abuuza ennamba giddemu ey'okulaba nti munnange mutuwa ku ssente mutuwe ku ssente tuzeme masijidi jjamba kyekino ekisembayo mutuwe ku ssente tuzeme masijidi jjamba bannange ku lwa Mukama Katonda ku lwa Allah gwe wenna ayagala bizinesi Allah agiteekemu baraka ku lunaku luno olwokutaano Friday mugimanyi lwe batwala ebintu babitwala baganda bange fayiro egenda saddaaka ku lwa Mukama Katonda osobola n'okutwebaza n'ogamba nze kansaddaakire paalo olina bizinesi oyagala kulaba nti mukwano bizinesi etambula bulungi olina buli kintu kyo kyonna kyonna olina bulwadde saddaakira abaana bo ogambe ayi Allah nkuumira abaana bange gye bali basajja battu bakazi battu abaana bajjira mu masomero abaana bafuna accident abantu bonna nga ab'enjawulo kati saddaaka Allah abakuume ku lwa Mukama Katonda 0777 11 7 23 0777 11 79 23 inno mukwano limanya Gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0706 74 0706 74 60 70 bako kyotuwa munange eriyo nerimanya Pearl of Africa Radio bako kyonna kyonna kyotuwa ku lwa Mukama Katonda twolekedde sawa yaffe ey'okubiri wabula musawa yaffe ey'okubiri ntujja wano mu Uganda tugendagenda ko wano mu Uganda tulengere basipiika basipiika Anita Among no wa DP Mau yagenze sebo ekyankwanzi ali kyankwanzi sebo ate nga wa DP Alex Waisa mufumbiro sawa zibadde nyanga nyingira kumpewo mukwano nga koti agenda kulaba nti naye mukwano naye watuuka mpola mpola ena kulaba nti ate nkuwa kiki ekiriyo omusajja bagenda kumuta kubanga badde yateekayo okusaba kwe awolezenga ava bweru era nga bamugamba leero lwe bamuwuliriza kakati ampuliriza omulamuzi anaamuta tugenda kubira bamusawa yaffe ey'okubiri sagala ove ku Pearl of Africa Radio kankole mbwe nti katono nnyo MTN erina kyegamba ate nkommewo tovaawo obulamu bukyankalanira ddala nga tokozesezza momo otawanyizibwa okunoonya chenji wano nawali papa olinamu kachenji awo okakibwa okwegayirira ku ssente ezizo kondakita balansi wange n'ebiseera ebimu zikuyiikako ate oluusi ne zikubula nako bannange 15,000